Banyiko fena banansi nti Mwami Lukwago munamateeka wa Dr. Besigye bamulumbye makage waliwo ebiwandiiko bye batutte ate ng'okwewozaako kwe kwatandise kwali kwa kutandika wiki ewedde singa kooti teyalaga obutali bwenkanya mu ngeri gyekuttemu guno omusango era singa Dr. Besigye ne munne Sheikh Abeid Lutale tebeekalakaasa musango gwandibadde gutandise naye kino ekintu ky'okulumba bannamateeka okutwala ebiwandiiko byabwe kitoboola eddembe lyaffe ng'abanansi ate kityoboola ssemateeka w'eggwanga n'olwekyo ogwo muze ffe tukubiriza nti gukome bakkirize ssemateeka n'abo abali mu kwasaganya guno omusango bagutambuze mu bwenkanya ate nga gugendera ku mateeka balekeraawo okutiisatiisa abantu kutiisatiisa gavumenti tewali muntu ali waggulu w'amateeka bwe tuba tukkiriza nti ffenna tuli wansi wa ssemateeka w'eggwanga lyaffe Uganda. Ebyo ngo bitadde ku mabbali